let me talk to the single mothers, the divorcees, the broken families gyobaddemu. Kozesa embeera eyo oyambe omulala aleke giyitamu. So bw'oba oli ssenge ya failinga mu maka, oli maama eyalemwa, tolemesa ate, wabula ebyakulemesa bibuulira abawala baleme kulemererwa. I don't know if you get it. Yeah. So as women, we are supposed to be women mentors. Whatever you went through, use it to help another generation. So eyo moral authority wevya. So tobeere n'ogamba nze ntya munnange na failinga maka kati sobola kwogera na muntu. Bw'oba walina empisa embi ng'ovuma abasajja, kikozese ogamba abawala bannange okuvuma abasajja kibi kiyinza okulemesa amaka nga nze lwakuba tetwagala kyogerako. Usually tetwagala kubeera point of reference. Yeah. But it would be okay